أمد أولياء بالتوفيق فألحمها بكلمة الله والتصديق، ثم أصلي وأبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واتبعه بإحسان حتى يوم سنكون إلى أمام ربي سبحانه وتعالى. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nasinna bakubaako kyonna kye nnyongerako, buli omu asooka akwate amulinaanidde mu ngalo ng'amuyozaayoza okumusisinkana wano nga takimanyi nti oba aliddamu n'amusisinkana olunaku lwonna. Beera n'ekigambo ky'omusibirira ekinaabayambako oluusi okubasisinkana mu jjana. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abali wano atusisinkanye mu jjana oba ku luzzi oluyitibwa Kawuthara. Twebaza nnyo ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala kiyadatan uliya subhanahu wa ta'ala atulonzeeyo munnamungi w'abantu n'amajinni ebiwangaalira ku mwaliro guno ogw'ensi. Abantu n'amajinni ebiri wano mwaffe mu Uganda, East Africa, abali mu Asia, Australia, Europe, America, abantu n'amajinni ebiri mu Middle East, bitonde bya Allah ebiwangaalira ku lukalu oba ku bizinga ebiri ku Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean Sea. Wane waffe Uganda tulina eriyanja lye bayita Victoria, kuliko ebizinga 84 bye bagamba nti bikola Kalangala District oba Sese Islands. Okubanga naawe mu bufunda bw'okutegeeraako weesanze oli wano, sirowooza nti olina engerengetanya gye wageregetanyizza ne bukya ku makya nga waddewo akakodyo ke wakoze noga nti tekedde okutuuka nga 26 oba ngenda kuza omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga 1446 Al-Hijriya. Tulina obudde bufunda ddala n'ebiseera nga bigere. Amannya manyiddwako abatono ennyo, naye nze Muhammad Kalanzi Kajubi. Waliwo omusiraamu eyaŋŋamba, lwaki weeteekako amannya ago agatali Kalanzi Kajubi? Ge mannya agaffe agawano. Olwaleero nze ngenda kutunulira ebintu biri bisatu. Masha Allah, ngenda kutunulira ebyanguyiriza omuvubuka okwonooneka mu nsi yonna. Kwa bino tetwagala tusomese nga twasomesa bya wano mu Uganda, bya wano nakawa, tuli ku international level. Abavubuka abasinga obungi simanyi oba ovubuka bavalira ku myaka emeka. Ovubuka buli ku myaka emeka mulowooza? Wangi
ameka obuvubuka kutandika ku myaka 15 naye nze nga Muhammad Kalanzi ngamba bwenti ti obuvubuka buno bwayononeka emyaka nga 10 egiyise kati bweyagala kuŋŋamba emyaka 15 ejjajjo 2025 ntegye emyaka 15 emyaka 5 egiyise obuvubuka bwayononeka era nga omuvubuka yenna kyatuuka ekiseera abantu okukitwala nti kitendo kya bwononefu nga bw'oba olina kyoyagala okuyisaawo mu bwononefu olina kukontakitinga muki muvubuka kati omuvubuka ono naaba nga afuuse ettuulu ekikozesebwa mu kusaasaanya obwononefu mu nsi yonna oba okusaasaanya obwononefu mu generationi ezigenda okuddawo osobola okwetegereza omuvubuka wano ng'ali mu myaka 35 abamuvubuka oyo abamuvubuka ng'ali mu myaka 35 naye nga ate alina obwononefu bwa myaka 5 kwegamba nga yayonooneka n'asukkayo emyaka 15 mu maaso nabagambako kankiddemu olwaleero nti waliwo omuvubuka akola obwononefu ne shaitani nemusinkana nega nti audhu billahi mina shaitani rajim ng'enoonya weemutandikira okumukema nga yeye yafuuka ekikemu nega nti audhu billahi mina shaitani rajim nga gwe embeera gy'olimu tekikwetagisa kukemebwa wabula gwe okema ebigambo by'oyogera ennyambala gy'oyambala entunula gy'otunula by'owuliriza by'onywa by'olya w'owangaalira b'owangala nabo obuyivu bwo bwe wasoma ng'abantu tebakyayina kirala kyonna buli akumegulako bw'ati gy'alaze naye bamutenda butenzi bwononefu ekigambo kyakuggyako abantu bakyewuunya nga kigambo kinene nnyo mu bwononefu nga bw'aba yakikoppa ku ggwe n'akyogera mu bantu abalala batya naga nti ye omusajja ono ekigambo ekifaanana bwe kiti yakijjeewa amakulu nga oyinayo ebigambo ebiyiiye mu lulimi lwammwe Oluganda oba olulimi lwammwe Oluyaayi nga abantu tebasobola kitegeera wabula nga ate kitegeerekeka Oluganda lutegeerekese nga omuntu wabwe okyogera tasobola kitegeera naye nga ate kitegeereka bw'oba okyogedde naye nga omuntu alwawo ne yeebuuza musajja ono ekigambo kyayogedde akyogedde lwaki kati obwononefu butandikira ku bazadde awo wentandikidde omuvubuka ono ayanguyirizibwa okubeera omwononefu olw'abazadde be mu luzungu waliwo gwe bayita bastard yani bastard wangi waladu zina omwana kitaawe oba nnyina nga bayita mu makubo oba mu kkubo ery'obwononefu okumufuna
n'azaalibwa bano abasoma oluzungu batugambye nti ye bastard. Ogenda okutunula ratio y'aba first born babazadde bammwe, first born y'abaana bammwe, first born y'abatata bammwe, bajjajjammwe be baazaala, nga bw'onoonya sirisira omwana oyo taatawo jjajjaawo yoyo gwe mwogedde, sagala muddamu bujaga nti yatuvumye, yoyo gwe mwogedde mumujjukira nga taata jjajjaawo azaala kitaawo bastard ne taatawo bastard, naawe yuwa bastard. Nga ne bwogenda maama wo bastard ne jjajjaawo bastard, kati ogenda okunoonya bwoti nga eryo lyekkubo lyokka erikwanguyiriza okubeera omwononefu. Tewaliiwo wojja kulongoosa. Lumu mba nva Mutukula ku booda eyo, omuwala n'ayogera ekigambo muka kosita ke twalimu, n'agamba nti nali nnwana nzaaleyo omwana nga taata wange ategedde kitaawe w'omwana wange, era omusajja n'ajja ewaka n'ampoowa. Naye bwe namala okukitegeera nti nfunye olubuto nenjawukana n'omusajja, era kati sikyayagala bya musajja kufumbirwa, nakoowa obufumbo, nze ndi byange. Mulimi Oluganda bwaga nti ndi byange aba ategeeza ki? Myaka 22 yakoowa obufumbo, kitegeeza ndi mwenzi. Omukyala yenna tubajjamu emiteeko giri 5. Waliwo ayitibwa omuwala. Omwana omuwala eba mbeerera ng'ali mu maka ga kitaawe ne nnyina, ne tubeera n'omukazi butonde yoyo agenze, Abaganda bakayita kwekoona akagere, oba atuuse okuba n'omusajja. Owokusatu abeera mukyala, yoyo agabiddwa n'afumbirwa ne bagamba nti mukyala gundi. Owokuna asobola okubeera nnamwandu nga bbaawe akoze eki? Afudde. Owokutaano Abaganda bamutuuma Nakyeyombekedde. Kitegeeza ki? Okwombeka kigambo kya lulimi olunyolo olwagatta n'Oluganda. Okwombeka kitegeeza okuzimba. Bagamba nti Nakyeyombekedde, nakyezimbidde ekiyumba kyange. Kakati ow'omukaaga abeera malaaya. Tewaliiwo omukazi yenna ng'ali mu myaka 25 okutuuka ku myaka 5 wenkyakomye ng'ayina omuzigo waasula n'agamba nti Nakyeyombekedde. Oyo oyinza omuyita distributor oba supplier oba customer aba yakola omudaala wasangibwa. Tosobola kweyombekera ku nnyumba za John nga gwe masituula. Tosobola kweyombekera ku nnyumba za Peter nga gwe hafiswa. Olina emyaka 25 ku 3 toyina musajja wangalakalira. Kati kino kye kyanguyiriza omuntu okuleeta obwononefu. Lwaki? Omuvubuka alabawo omuntu eyeesuza yekka mu nnyumba yekka ng'ate sayizi ye. Bagenda okunyumya nga gwayita sayizi ye emyaka 23 Naalongo yaleka abaana mu kyalo bameka. Ono omuvubuka ajja abama n'agwa mu mbizi ono. Era kireetedde abakyala balesite bajowani okutoola shahada ne bajja ku mizikiti
nga bafuna dda assurance nti abasiraamu banguyiriza ebintu bino wammanga kasita weteekako akakaaya ka petty veil nobeera ku muzikiti notola salaamu nonyirira banguwa okugaba amahale ate bwe bagaba amahale empeta yaabwe ebeera yenkanankana n'empeta y'obukatuliki nga omusajja ne bwafa okola otya osikira emaali kati abakazi batola shahada ne bajja ku mizikiti natula salaamu salaamu alaikum warahmatullahi natula nga aliko kalifuumu gwe noga nti alhamdulillah barakallahu fika gwani nze sauta nengo nonya wajja sauta nze sauta alhamdulillah tata wakuzaala yani alhamdulillah tata wange kale Allah yangerera nze nasiramuka naye tata wange siramu baagala omukazi asiramusa obusiramusi ayina imaani yebikkirira nombuuza ti yebikka kinti peti veiro okwebikako peti eba imaani peti veiro kitegeeza veiri nga peti eba imaani kati gwe ng'otwala kitegeeza nti oyanguyiriziddwako obwononefu olw'omukazi gw'osanze ku muzikiti ate nga abakazi abo basangibwa ku mizikiti nabo yayanguyiriziddwako okwonooneka kuba yategedde nti ku muzikiti asangayo obwononefu banne abatasooka kubuuza abatasooka kumanya abatasooka kwetegereza abatasooka kugenda deep muki aya esangibwa mu surati Nur Allah yakozesa ebigambo njagala bigambo bibiri byokka yakozesa nti azaniyatu wazani bwe yali yatandika na mukyala azaniyatu aba mukyala wazani malaaya enkazi ne malaaya ensajja awo n'agaba ekibonerezo bakubibwa emiggo 10 kati malaaya enkazi eno kyali kiraga nti mu butonde bw'ensi eno omuntu asooka ku bwononefu bw'obwenzi aba mukyala. That's the reason why osanga abakyala nga basiiga emimwa gyabwe lipstick lip balm ne bataya ku bisige byabwe ng'ajja ku masjidi. Teriyo bbaawe teriyo sezaala we si mutabani we najja nga tataddeeko nikaabu tataddeeko sitira n'omulaba engeri gye yeebyudde mu mimwa yataddeko obumasamasa ku mimwa yawummudde ennyindo yasiize wanja kati omukyala najja nga yeetegese yazze kulumbisa era nga yamanyi nti ennumbiso ye mimwa ayogera bwe yeekomba ebisavusavu salaamu aleikum savu n'abikomba n'atunula eno n'atunula eri n'abanga agala okutunulira n'atunula wansi n'atunula waggulu noga nti azirika bambi n'osaasira so omutawaana gujja shaitani ono ye agenti waayo kyeyava Allah akozesa nti azaniyatu omwenzi omukyala malaaya enkazi ne malaaya ensajja. Kati awo otugenda okugenda mu kigambo bwe twava ku sunna obwononefu ne bweyanguyiriza obwononefu ne bwanguyiwa nnyo mu bavubuka kubanga bano Allah yabagema yabawa doozi ya miggo 10 heve ate ne basengulwa omuna abamutwala eka abalole oba bundi bujuma nabamutwala enagongera ng'aliko ekibaluwa ekiraga nti malaaya enkazi eyo tugiweerezza Sebukadhi mugikuume ku basajja ereme kutemereza ku basajja abali eyo ne malaaya ensajja nayo tugiweerezza nayo mugikuume ku baana b'abendi. Kati olwokuba tetwakola sunna
tetwateekawo addi mu kitabo kya Sheikh Dr. Abdul Karim Az-Zaidan ekiyitibwa hikimatu fi da'wa yateekamu ebibonerezo ebyo byonna n'agamba nti ebyo byonna Allah yali akola da'wa. Allah okuteekawo ekibonerezo ky'omwenzi okuwa emiggo 100 nga muvubuka muto atandise okumerera amannyo okulimira ku baana b'abendi nakana akawala kagala kusambagalira ku bavubuka kayingirira obufumbo bw'abakyala abafumbo kakuba emiggo 10 mu kasengule ate era n'omulenzi mumukole ki naye mumusengule. Kitegeeza musengule obwononefu obwo obadde buyingidde mu kitundu bugende wala bugendere ddala wala. Kati bwe twava ku sunna twaleetera ddala okwanguyirizibwa ennyo abavubuka bonna boonoona ne twonoona generation ya myaka 1000 mu Uganda bukyanga obusiraamu bujja mu mwaka gwa 1844 oyinza okuba nga tulabangako ngo bagalamiza kibooko 10 za bwenzi. Ani yali abaddeko n'ajulira nga Allah bwe yagamba wanika omukono nga wajulirako ekibonezo ky'embooko 10 nga muntu bamukuba kibooko 10 za bwenzi. Kale ani yalabako nga bakuba omuntu kibooko 8 ez'okutemerera omuntu nti ayenze kibooko 8 kubanga omu babiri basatu bwe bayita obujulizi nti gundi yayenze basatu ne tubula owokuna tubassa wansi 8 heaven kitwagala lugambo lwa kalebule 8 ayi temuliddamu kuwa bujulizi wano. Lwaki? Mulabye obwononefu ne mubusaasanya. Oyinza otya okusanga omuntu ng'ayenda n'ojja n'otubuulira naye wano omuntu asobola okusanga omuntu ng'ayenda ku mbuzi n'akwata kamera n'akanyugayo ku kitimba. Mwana kyali yabadde awalampa enva wuuyo mulabe mwana kyali yayonoonye enva mumulaba mwana. Kati ekyo obwononefu bw'ojja ewammwe n'obuweereza ku kitimba nange ow'omukyalo eri eruweero nze ni wa mukyalo luweero ziro obwe ewaffe nange nendaba obwononefu obwo. Daawa olusi ngikolera Kabaale Kisolo nensanga obwononefu obwo ku kitimba. Ani aba yabutaddeko? Kati gwe abaalabye ensobi eyo n'ogisaasanya kitegeeza nti oyanguyiriza ku bantu okufuna okukola obwononefu. Lwaki? Omuntu afunye fikira nti kitegeeza bw'oba olina obwetaavu embuzi ebumala nayiiya naga nti myinza kitegeeza mu kifo ky'okutomera ekisenge wakiri nfuna embuzi. Kati ebino ebintu olwaleero ffenna mu busiraamu obwa ahli sunnati wal jamaa obwa salafiya bwe tunoonya okugenda nga tusoma ne babutusomesa butujja ku ntegeera eri ey'obwononefu esatuleetinze mu nsi yonna ne kiba nga tewali muvubuka wala shaban illa fasiha tewali muvubuka okujjako nga mwononefu. Ffe tulwana gamba nedda nze nja kubeera muvubuka nga siri mwononefu. Twali tusoma gwali mwaka gwa 92 nali nsoma Naggalama Islamic Institute naye essomero lyaffe lyalimu abatali basiraamu baali 3 mu kiseera ekyo. Baali 3 we nasomera Naggalama Masheikh Jamiru Kakeeto Allah musaasire nga mulimu abaana abatali basiraamu 3 kwaliko omuwala omu n'abalenzi nga 2 naye ng'etteeka eritufuga ku mahadi mwannyoko bikoma ku gate okusanga ng'oyimiridde n'omuwala mpozi nomala kusasula DNA ne babakebera balaba oba mwannyoko kiridinga expulsion oba suspension okusanga ng'oyimiridde n'omuwala. Ekiseera ekyo
92 mu mwaka ogwo gwali gwa bawala batono nnyo. Essomero eddamba lyalimu abawala 28. Abawala baali batono, naye ne tusoma nga tuli ku bunkenke. Abawala batutuula mabega, teri muwala kutuula mu maaso. Naye wano olwaleero amasomero gonna illa ma rahimahu llahu subhanahu wa ta'ala gasembeza obwononefu ne bugafuula subject. Nursery section, baby class, PE oyina kwambulamu kiteteeyi kya muwala n'oyambulamu n'essaati y'omulenzi. Kati omulenzi ye kapa agoba emmese muwala, naye omulenzi agoba atunula ku nnika. Kiki ky'omusimba myaka giri 6 ku 5. Subject ebeerawo mu wiiki emirundi oba 2. Omwaka ne guggwako nga kapa egoba mmese, baby class, ne babatikkira mu top class nga kapa egoba mmese, ne bagenda mu P1 egyo emyaka 3 bali mu kwegoba, bali bwereere, ne bagenda mu P2, PE ndowooza bwekoma ku P2 oba P3. Naye emyaka 4 omwana omuwala bakyamwambula ku ssomero kapa egoba mmese. Ate ne bamala omulenzi bwamukwata buba budde bunnyogovu, ng'empewo bayiseemu, akalenzi bwe kamukwata n'olaba nga kalemedde ku muwala, ne batandika okuyimba egiridde kapa egiridde. Ekyo bakitendeka basomesa aba infant. Ne babeeraawo nga baana bonna basanyufu, egiridde ekigeridde bannaye. Kati omwana oyo n'akula agenda okutuuka mu P5 nga bamusomesa reproduction, bamukubya reproductive parts, internal autonomy of female reproductive parts na external autonomy of male reproductive parts. Kati anoonya magnetize kiki ekiri awo. Lazima tasoma myaka 2 nga tanagenda mu practicals. Eno diagram emusindika ku practicals. Subhana Malik Dayan. Eyo primary myaka 7, ate nga agisomedde emyaka 10. Asomedde nursery 3 n'asoma n'emyaka 7. Asomedde emyaka 9. N'agenda ku O level n'asomerako emyaka 4, naye nga mu kusoma biology. Pamita biology abasoma munsonyiwe. N'asoma biology oba biology nga bwe mumuyita amangu n'amusoma emyaka 4. Ku masomero ne baga nti abo baana bakulu mbaleke bategeera, tebabafaako. A level myaka 2, baana bakuze bategeera, betegerera. Najja wano ku campus, ku institute, ku college, ku university, ne bamuyita omukampasa. Taata we n'akwata ssente n'amuwa ne yeesasulira rent. Avudde Embalala Munyankole Muhima atunula ng'ekijja ekigudde mu mata, n'ajja wano ku campus n'asoma ng'asula wawe. Basula basatu ne mukwano gye ng'ate bonna baki bawala. Kino mukiyige. Abakazi 1000 tebakkirizibwa kukuuma mu kyalo omu. Abakazi 1000 tebalina busobozi bukuuma mu kyalo omu. Obusobozi obukuuma omukyala Allah yabuwa musajja, n'atuuka n'okubuwa omwana okukuuma nnyina. Omwana akuuma nnyina kasita nga aweza emyaka 7 n'okutegeera batula wala musajja ono nga yeesisiza ku nnyina naga
onatali taata lwaki yekyekyejja ku maama akulira nakwekyecha lwaki yekyecha ne maama era bwaddayo ewatata wasobola okugamba taata maama yabadde yekyecha nekikyajja obwongo bupiikinga lwaki ono yesesa kati omwana bamutadde ku campus yepangisiza ennyumba asula ne banne bawala ku bombi ani afuga munne ku bonsatula ani afuga munne wangi lectures bwe zitandika batula mix bawala na balenzi mula yakulembedde maaso omulenzi ali mabega lecture mukyala bwanyumya bwakyuka abalenzi batunula mu kifuba batunula mu mabeere ne bakkirira ne babanga batunula ku kundi amaaso ne gayimirira mu katono nyaawo ne gaddamu ne gambuka waggulu kyova olaba nga biggwana nnyo ogenda okulaba nga first class ebiremye byali bitunulira mabeere galekikyala bivubuka omukyala takkirizibwa wadde okuyimirira mu basajja naye kyekirese kino kusoma ensonga yakusatu okusoma kwanguyiriza omuntu okwonooneka kumusembereza okwetegereza lekikyala kumusembereza okwetegereza kilasimenti we kumusembereza okwetegereza gwasoma naye nze nkola ku college bagiyita Uganda College of Commerce embalala eri Kabaale mazeeko emyaka 4 naye nali ntambula nensanga akatebe mu muti ngenda okutulako akulira akapande nti Lovers Corner Lovers Corner Lovers Tree bwe mubanga musobola okugenda ku institution abaagalana ababiri ne mubanga muyina koona yammwe omusinkana muyina omuti gwammwe omuwummulira teri akufaako kasita osasula tuition tewali akufaako oba otudde naani oyinza okuba nga oli muwala ng'onoonya tuition teri akunoonyerezaako kuba kitaawe yakusindika ku ssomero ne biggwa era mulimu abaana abawala bwe boonooneka nga bali ku institutions ezo ku college kitaawe n'amubuuza mwana wange kikyembadde sikuwa buli kimu school fees biki byonna abadde mbikuwa kikyembadde sikuwa omwana atunira taata we n'akoteka omutwe asa kyavudde asirika natunula ku ttaka muga nti byonna obadde obimpa ne bali tompa love obadde tompa sex ate ng'okiraba ndi sex kubanga yayonooneka dda she is not virgin okimanyi bulungi naawe kitaawe abazadde babamanyi bulungi nnyo ti abaana tebali virgin kubanga asomera mu ssomero lya mixed kate omubuuza nti wabadde oyagala ki ani yagaa nti ayagala sente zezo za pocket money ate nezo osobola ozimuwa n'azigabira bali osobola okutuukiriza kyayagala kati contribution eyanguyiriza obwonoonefu ku muvubuka muzadde amuteeka ku ssomero nga tagoberedde ssomero ki bwetaavu ki bwaki amutaddewo lwaki yandiyagadde amuteekaawo n'atafaayo n'asindika busindisi mwana genda osome ebinaddirira outcome ebiva mu bakita batya ebiva mu kusoma gwe kwobadde oyagala asome ne muvaamu bwonoonefu. Waliwo ensobi endala gye twateekawo ne tugamba mbu omwana wange mu ssomero ly'asomeramu teriboola ddiini teriboola nzikiriza kiba kitegeeza teriboola mpisa teriboola ddiini teriboola nzikiriza kikitegeeza tebagoba wa mpisa mbi. Omwana yenna nga talina ddiini omuntu yenna nga talina ddiini bino nabatabe tabiina
taba na mpisa, taba na nsonyi, taba na magezi ga buntu nga talina ddiini. Sinameshoninga ddiini ki kasita ogamba nti teriboola ddiini, atalina ddiini naye abeerawo, kitegeeza nti obuzibu bwonna obuva mu butabeera na ddiini, essomero eryo nga teririna musingi gwa ddiini gwe likulizaako baana, gwe liteekako baana kubalaga nti mwandisanye kukola bwe muti, gwe nooba ng'omwana wo gyali taboole eddiini temu, institution gyalimu teboola ddiini, essomero lyalimu teriboola ddiini, kitegeeza nti buli kika kya mpisa mbi bakifiidinga omwana wo, bakiwa omwana wo n'akiwangaaliramu n'akibeeramu ate n'akola kuba kye baba bamwetaagamu. Ekyokubiri mu kyo twatuuse mu mulembe ng'abasomesa abaana, by the way I'm a teacher by professional, maze musomesa emyaka 25, emyaka 25. Mutagamba nti kyenjogera sikimanyi. Kyatuuse ekiseera ng'abasomesa boonoonefu nnyo, nenge ekyaboononye baana ate basomesa. Abasomesa boonoonefu nnyo nenge ekiboonona baana. Era atuuka ku ssomero n'afuna favor ng'ayinawo abaana baategako ennyo obukambwe ne baatafaako nnyo oba bakoze ensobi. Osanga omusomesa omusajja nga waaba abonereza abaana ku ssomero naddala amasomero ga primary, abaana abawala kibooko teggumira, konako nkoone kabina abanga akona katena taggumiza, omulenzi n'amukuba n'okusamba n'asamba. Ate n'osanga madamu nga mukuba abawala kibooko mukambwe nnyo, ng'ate abalenzi oba aba abatya buti kumukuba bikonde kyaleka aba ateya dayafulamu, ng'ayinza okunteekamu ya dayafulamu mwana. Naye nga si kutya ekyo oluusi buba bwonoonefu. Aga omusajja buba bwonoonefu nga bwe bumubuzaabuza, nga bwe bumugaana okuteeka okunywerera ku kintu olw'omwana ono gwalaba amulabamu, kubanga abaana basinga obungi basoma basajja. Nze nasomesa secondaries 9 okumala emyaka 9. Naye secondaries nina secondary emu gye nasomesaamu ng'erimu abaana baali wakati w'olunaana naye nga 5 bawala. 5 bawala. Uganda College of Commerce gyendi walumu lwesindika abaana nga 1,900 bawala. 1,000 nenyenda Kabale School of eya Nancy ng'eriko abayizi abasoma obunansi ne midwife bali mu 8 nga 7 bawala. Ate bonna asembayo obutono asoma certificate, amakulu tebakyali baana. Kati kyenjagala okumenyawo nga si baana bakazi. I repeat, omwana yenna nga simbeerera nga muwala taba muwaana aba mukazi. Kati wabeera mukazi kitegeeza sexual hormone reactions ziba ziri reactinga monthly after oba before menstruation period. Kati abeera ng'ente mu kiraalo esaze aba wakugoba
talina mutangira. Ebyo ebiseera bafunira embuto. Singa tudda ku sunna ya Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, yagaba muwala gwe ng'alaba atandise okulya kitinga. Olwala lumu olwakona akagere Aisha n'ayita naga nti ya Muhammad twala ono. Abubakar akwata omwana we aleme kwonooneka, amuwa omubaka wa Allah. N'omubaka wa Allah bwe yalabanga Fatima atuuse naye teyalinda, ne basooka bakuuma ekitiibwa ky'Obusiraamu. Generation netabamu boononefu. Kati fe olwaleero tugaba badibye, tugaba azaddeko, akutukidde ku university ate yeeretedde omusajja. Omwana omuwala aleeta atya omusajja mu makaago? Aba amugyewa. Nusanga n'omusajja nga naye awandiika ebbaluwa, bismillahirrahmanirrahim, Imaamu salaamu alaikum warahmatullah, ennaku z'omwezi 27 muwala wange aleeta abasajja, agenda kuleeta omusajja we, nsaba obeerewo. Omanyi akaana ako bwe kaamala okusoma akaali kasomera eyo ku university ne kanoonya emirimu, kati bwe kafunye emirimu kafunye munne waako kamuleeta. Oyo muzeeyi aba yeetaaga okukuba emiggo. Otuyitira omwana amaze ku university n'anoonya n'emirimu n'amaana afuna n'omusajja n'amuleeta myaka 27. Akozesezza family planning methods zonna zimazeeyo. Yasooka n'akozesa amakerenda ne gagaana, n'akozesa empiso ne zigaana. Kati ali mu simanyi ali ku buweta. Weebuuza omwana asoma ekimukotwala mu family planning kiki? Bwononefu. Ate maama we n'amusibirira, mwana wange tonsaaza n'ofuna olubuto, tata wano ajja kukusala. Abatabuliiki obamanyi? Tata wo mutabuliiki ajja kukusala wano, tonswaza. N'abumuwa obukerenda n'amutwala mu kiriniki ne bamukuba empiso ya myezi 6. Maama abamuganye nti genda oyende naye tofuna ki? Yenda naye tofuna lubuto. Byonna byagala bikole naye tofuna olubuto. Obana bino ebidenzi nabo babipakingira condoms, simanyi babipakingira byo Kati muri abavubuka abalezi wa abandoned babalekawo mwe mufaafagane byammwe kuba mwe mufunisa bali embuto era mwe mwina bu virginity removers. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ne tubeera mu mulembe nga tewaliiwo maka okujja nga galimu omwana haramu. Bw'otabeera ggwe taatawo, bw'otabeera taatawo maamawo, bw'otabeera maamawo first born, bw'otabeera first born omuzzukulu eyazaalibwa mwannyoko akuyita kojja ye mwana haramu, ye bastard. Ne tubeera nga generation yonna amaka gaggwawo dda. Era notuka n'okugamba nti ffe ab'enseenene, ffe bakalanzi, buli wetukuba omutwe mwana, tukuba omutwe mwana abuli abatabani be, buli wetwenda tulekawo muki mwana. Kati eyo famire bwesanga ffa sibagabye nti mugende mukikole, njagala kubabuulira bwekisanga ffe abakamere kayitaga n'ogiyita ku mukolo efamire efaanana bwetyo, taata birthday, mama birthday, omwana ki ogiyita buyisi ku mukolo yonna n'ogigabula butwa ne bagenda. Naye olw'okuba nti tuliwo okusomesa kukoowoola nga tetunnaba kubawa butwa, tubagamba nti famire muzitereeze. Sibagaye nti mugende muwa abantu obutwa, wabula mutereeze famire zireme kutuukibwako kusalya omuntu okugirowooleza nti eyo famire bw'enywa obutwa neefa, omuntu aba agiwonye.
Lwaki? Nti ye famire kyengenda okwogera kina gwe kigenda okukwatako naye kirina muyisa bubi. Kale kanteekewo kino ekirala nga ye famire eteegombebwa era abasunni mu Saudi Arabia, Afghanistan, Allah abasaasire, famire kasiteevaamu malaayo omu bw'ati omusajja n'amuwasa nga simbeerera wassalaamu wa akhiru daawaana alhamdulillah, teri aliddamu giwasaamu. Ekyo mugende mukinoonyereze. Kasita bazuulamu malaayo omu first born n'asangibwa nga si vagini, mwenna abasigadde teri alijja mu maka ago. Bagamba taata w'abaana abo yaboonoona, eyo famire yayonooneka. Kati tebereza kiki ekireeta ekyo? Musingi talubiyatul islamiya, talubiya ey'obusiraamu teyasobola kuyingira mu maka ago neerera mwana. Abaana beerera bokka, abaana beerabawo bokka, abaana teri abanyega, teri aboogerako, buli omu ali ku lulwe. Mukitegeera? Obwononefu obufaanana bwe butyo bukutte ebyalo ne bukwata amagombolola oba town councils, ne bukwata municipality constituency, ne bumalawo eggwanga. Olwaleero omuntu atali mwenzi aba ffala. Nawasinzaawo akawala kaffala kali awo, kaffala nako kantawaanya, kaffala kaffala ki? Kali kaffala. Buli muntu yenna nga n'ofumbirwa nga toyendangako oba ffala, n'owasa nga toyendangako oba ffala. Ate osaanidde bakuyite ffala, kuba tekikkirizibwa kunyumiza bantu nti nze gwolaba wano. Tekikkirizibwa omusajja kwogera n'oyimuka noga nti nze bukyaŋŋambeerawo saagalangako ku muwala, ekyo ekikuyisa ffala. Tekikkirizibwa mu busiraamu kwennyonnyolako nti nze ndi vagini. Tekikkirizibwa mukazi kubulira bakazi banne nti nze ndi vagini. Ate n'omusajja takkirizibwa kunnyonnyola basajja banne, oba omusajja bamuyita sevagini simanyi. N'omusajja ate takkirizibwa kunyumiza banne nti nze saagala nko omukazi. Mubeera mu society nga mwenna muli kkuulu, kubanga tewali bwetaavu bwakutunyumiza nti toyendangako, era nga batali bwetaavu bwakutunyonnyola nti wayendako. Kati okunywa opposite y'okuba tisendangako, oli mu nnaku ogamba nze nno gwe mulaba wano sina mukazi gwe nali njagaddeko, oli mu kukungubaga, olaba kibi nnyo. You have lost so much. Obwononefu buno obwakutte abavubuka ne bubatuusa n'okubeera nga bubatuumya n'amannya Kafumisi, oyo ng'omanya, Bontwe, ekimutumya ag'amannya bwononefu bw'ayina. Kasumaali, mulowooza tukitwale tusirikiremu eddakiika emu ndyoke njogera ekigambo kino. Buli muntu gwogenda kumanya kyolowoozezza, nze ngenda okwogera kyendowoozezza, kati gwogenda kusirika n'ekikyo. Eddakiika egi gyetugenda okusiriikirira, buli omu ogenda kumanya kyolowoozezza, nze ngenda kubuulira ekyange. Nze ndowoozezza nti ennaku z'omwezi 26 Desemba 25 abasiraamu abanaabeerawo kummwe abalina emyaka 20 ojja kuba musajja mukulu ng'osinga ku nze, oba wenkana nze oli myaka 5 wakati wa 5 ne 6. Bwe kiba ng'obwononefu buno bwe twogerako buli ku mulembe gwaffe guno,
olwo abajja 250 Desemba nga 31 kyekigenda okubeerawo. Wuliriza ekiri mu nsi, genda onoonye the youngest grandmother 24 years. Bafulumiza jjajja asinga obuto mu bajjajja ayina emyaka 24. Kigambibwa nti yazaala omwana ng'alina emyaka 12. N'omwana we bwe yawezezza emyaka 12 naye n'azaala, kati bali basatu. Jjajja alina emyaka 20 mu emeka? Kati bw'anaaweza emyaka 36 ng'afuna omuzzukulu owokubiri. Naye mbuuza oba weebuuze, myaka 24 youngest grandmother bamwanjula okutuuka okuzaala omwana oyo myaka 12. Ng'ate wano mu Uganda tekikkirizibwa kwagala mukazi ali wansi wa myaka 18. Ab'ekitongole wano mu Uganda waliwo ekitongole ekiyamba ku baana kyazaazisizza omwana sayidi z'entebe eyo wa myaka 12 nga taata w'omwana wa myaka 16. Ow'emyaka 16 yayenda ku kaana ka myaka 12. Kooti y'emukono yasalidde omusajja emyaka yayenze ku mwana we wa myaka 12. Yalesewo bakazi be 2 ewaka n'ayenda ku mwana wa myaka 12. Omulamuzi yamutunuulidde ng'amusingisa omusango, yakutte peeni ye n'awandiika, ne balowooza oba agenda mugamba ki. N'agamba nti amateeka ga Uganda gakusibye eruzira olikomawo ne weetondera muwala wo bw'ali bawezezza emyaka 42. Basiba taata okwenda ku mwana we gw'azaala ow'emyaka 12 agende eruzira, alikomawo n'amwetondera, mwana wange nsonyiwa ekikola kye nakolako ekyambyone, nga omwana bw'ali bawezezza emyaka 42. Omwana yamuyisa bubi namutwala ku ssajja ne bamugjamu nabaana. Oyo yeetaaga okulya ku mmere, yeetaaga omuntu afaanana bw'atyo yeetaaga okuliisa emmere y'omubi w'omusolo. Kalabba, kulaayibwa, oyeetaaga kulaawa. Yeetaaga kulaawa. N'olwokoze ekitugambye ekireese abantu okwanguyiriza obwononefu, tetulina shariya. Ensonga endala, tetulina shariya. Kati buli muntu yeeyisa nga bw'ayagala, buli muntu yeeyisiza ku munne nga bw'alowooza, buli muntu yeeyisiza ku munne oba mu nsi nga bw'asobola. Oyo teyeetaaga kuteeka mu banne. Oyo musajja ayenze ku mwana w'emyaka 12 ate n'omusiba ne banne. Oyo aba yeetaaga kujjawo. Omuntu n'ayenda ku mwana wa myaka 2 ne mumusiba eruzira, yeetaaga kujjawo. Kwe kutereeza obwonoonefu. Waliwo ekivuuka kya myaka 27 kyakutte maama waakyo. Oyo nga naye bamusiba ne banne. Omuntu amalayo abakazi n'asembera ku maama we, n'oyenda ku maama wo. Maama wo akuzaala yakuyonsa, oyo naye bamuteeka mu banne. Yeetaaga kujjawo. Kati ekitutawaanya kiri kimu, tetulina shariya. Buli muntu ayagala akole kyayagala era awulira ng'akola kyawulira nti kyasobola. Olw'obutaba n'amateeka, shariya kitegeeza amateeka, kye kireese abavubuka okwanguyirwa obwonoonefu. Ne bawangaala nabo okutuuka ku myaka gyaffe eno, naffe tukaddiidde mu bwonoonefu. Fanawudu billahi min dhalika. Nsaba Allah ntaasa.
nosanga omusajja ng'ayogera anyumiza bantu ze nno gwolaba nali kabiri ti nga nsaza sinze nga sogera na mukazi ddakiika ziwera 2 nga sinnamugalamiza olaba yeeyogerako yabayitanga naye ku lwaki embeera efaana bwetyo abantu babadde osanga omuntu aba akendedde mu bwononefu ate ono amwongerako amaanyi amugamba nedda mmwe mulabika musaaga muzaliddwa ku mulembe mubi gwa siriimu futayina ekirwadde kyaffe yabanga nziku nogende omusawo nakuba empiso noddamu nosaza bwaka ne kati mmwe nokogga noddukana nosesema mayute bizimba baana bange muli bubi nnyo mwesalire ku magezi ate taata tukoye tutya nawulirawo bino byebagamba bino byebambala bino mwambaleeko waliwo shaitani emu nabaga nti waliwo omuntu shaitani nga shaitani wemusanga agamba nti audhu billahi mina shaitani rajim shaitani yaŋŋamba ng'egamba nze Muhammad Kalanzi nakyewuunya neŋŋamba seeka nalabyewo omukazi naye baŋŋambye oba mulwadde oba si mulwadde ŋŋenda mugulira akaveera kano ake10 nsibekola babbandi eyo teba shaitani kati yetaaga kulaawa tiyetaaga kulwisa tomutta naye yetaaga kulaawa bulaayi ate kyana gye bali nga bo bashiri kubatya siriimu tebatya Allah naye ono te siriimu tamutya kale awaliriza wakiri nafunayo akaveera ake10 biba biganya nagulayo ekiveera ekyebisatu nakyesibako era nayenda kitegeeza nti yalwala obwenzi mu mutima bwe bumukozesa bino kino kyebabuulira nga njagala okuwumbawumba ekitundu ekimu ku bitundu sikubanyiza obitabimalayo njagala bategeeza nti ffenna nga bwe tweraba wano tuli bannayuganda ne bwobanga wava Rwanda oli munnayuganda ne bwobanga wava Kenya kubanga tulina enjuba emu tulina East African time siwe kiri tulina enjuba egi buli muntu yenna ayakako enjuba ya East Africa nga tetukyusizza ku ntegeera gye tutegeeramu ddiini Allah subhanahu wa ta'ala asobola okulagira nga tetunnaba kubalibwa mirimu gyaffe emirala gyonna tusooke tuyingireko jahannama emyaka 1000 olw'ensonga zino zengenda okumenya. Ensonga esooka okuwagira obwononefu. Abasiraamu bangi tuli bawagizi ba bwononefu wadde nga situbukola tubuwagira. Osanga musawo Shafiki atunda kondomu oba agaba kondomu mu dispensary oba mu kiriniki. Oyo aba tayenda naye ng'ayamba kuba ki? Ku benzi. Ekyo kiyinza okulwisaawo mu bbaliro oba okwanguyiza okuva mu bbaliro osooka oyingira omuliro oluvannyuma olyokodde babale buswala bwasalanga omagamaga. Tusaba ekitiibwa Allah atusaasire atusonyiwe tuli mu kulaba obwononefu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaita hadith nagati ar-rajulu la yanzuru ila awlati ar-rajuli, omusajja yenna tatundulanga ku bwerere bwa musajja munne, kuba yagamba nti al-fahadu awla fahadu awlati, ekisambi bubeera bwerere. Ekisambi ky'omuntu kyonna oba musajja oba mukazi kasa kirabikako aba akunamye. N'agamba nti wal mura'atin, n'omukyala yenna la yanzuru ila awlati mura'ati, talabanga ku bwerere bwa mukazi munne. Osanga amasomero gaffe gesigenda kumenya ge mumanyi, ba director abali wano, ba head teacher abali wano, ba metron abali wano, ba warden abali wano,
wa dinuhum darahimahum nga ne dini yaabwe ze sente dirhamu ng'obwononefu baliko they after money wa dinuhum darahimahum edini yaabwe nga sente la ya'buduna illa fi shahr ramadan nga tojja balaba mizikiti nga bali bagamba batya bali polite olaba nga bali humble okujjako mwezi gwa ramadan okumanya obwononefu bwayingidde mu masjidi ya Allah imaamu w'omuzikiti kuliona nnaku ennuma imaamu w'omuzikiti nayimirira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne baddamu bonna mu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh olwaleero yejjuma esembayo tugenda kuyingira mu Rajabu ntegeeza abasiraamu mwenna batanaba kuwoowa bakyala bammwe Ramadhan yeneetera okutuuka kati oimaamu aba yeetaaga akoowoola abenzi babadde asaaza abenzi mwenna Katonda omusinza wammwe Ramadhan yajja mwanguwe aleme basanga mu bwenzi mujje kyokka imaamu awoowa omukyala n'omwami abali mu baana abasatu bawoowa omukyala amannya go gwani nze Leste bawoyani imaamu omukyala wange gwani nze Umaru ate omwana mama afiswa tunula eno anti omwana akaaba bawoowa omukyala eno ayonsa gwe bawoowa ayonsa mwana wa Umaru baba imaamu akola ku byokuwoowa nekyesesa seeka basokedde shahada tannagitoola okikyetaka kukola kutya amuyinamu abaana babiri amulese wa imaamu bamugatte naye ate bamutoze ne shahada nabo basiraamu era imaamu abayise imaamu kuba tugambye nti omukyala egolabo yali yagaana nembeera nedasa omuntu nawandika ekibuuzo kye seeka mbuuza bemba ne mukyala wange tumaze naye emyaka ena n'agaana okumuwoowa seeka nkola ntya bw'okibuuza nze Muhammad Kalanzi gwe zaabuukako nkugamba kale mukwate ate oba mukyalawo aganye omuwoowa era nze banne sikyasobola muzikiti kubeera imaamu aba beetaaga nobaga nti muyita jje mugamba jje tulabe nogalawo ofiisi nobakuba gya busuubuzi tokuba gya munansonyiwa sigandi kubasesa nobakuba migo gya busuubuzi okuba woosanze kuba nobona bakuba ejyeddi nti bagitegeera kasooka bakuba ekifule kubono migo bigigwawo aya oyambikono ne baka ku ttaka kubanga generation bagyonoona muzadde abaana babiri baana mulimu basatu mujja muzikiti gwa Allah mweranga nti mubadde benzi ne imaamu mumuwa ekizike mumuwa olunyanya abawoowe atukuze obufumbo bwammwe naziri zibastadies zammwe ebbiri mwonoonye generation kati embeera eyo yegenda otulemesa ekyokusatu twabulwako amagezi gonna agava mu mbeere mu bwononefu bwongera kubbinkira tewaliwo strategic program ekoleddwa abakulembeze ba busiraamu ekoleddwa abasiraamu kinnoomu etegekeddwa ku basiraamu abalijja obwononefu buno buvudde butya mu kitundu kino tetugirina wabula tutendeeza butendeeza obwanne obwononefu buyitidde mu Kampala Allah genda esemba bule vaayo wano genda kesemba bule ne munyenya kitwe Allah obwononefu buli ku TikTok
woscrollinga ane obwononefu buliwa ku Facebook abyana byononefu lengera ku YouTube toyina kyosobola kukolawo. Obwononefu butambudde mu nsi yonna buli ku international level bwatusammukidde fe abagamba nti tetuli mubwononefu. Buli woga nti toli ku bwononefu osanga buzibu, osanga mirerembe, osanga mitawaana. Kati embeera eno ey'okubeera nga obwononefu tetubiinaako solution, buli muntu atunulira butunulire, abasajja abakulu buli omu, abataata baffe bonna batunula butunuzi, bamama baffe batunula, abasomesa batunula butunuzi. Seeka n'asomesa dakiika 30 n'asomesaako obwononefu n'akomaawo ne bikomaawo. Tewaliwo kakiiko ka amuru bil ma'ruf, tewaliwo kakiiko kakwata ku bantu bananyini kusiga bwononefu mu nsi, kusasanya bwononefu ne babeerako ekibakolebwako. Abakazi ne batuuka okwambala engoye ezitangaala transparent, n'omuyitamu n'omutunulira ayambadde akagoye keeru, peti njeru, enika ya bukuubo, n'omuyitamu n'olaba n'abali eri n'omubuuza nti oyo mukaani oyo mukaabu ddala. Oba oli awo ojja obuuza ku buddala laga sheekh buuza ku haki yange eno, abutayinza kugaa nti buuza ku shaitwanaati yange eno. Shaina eba efuuse shaitwanaati. Omukyalo kikwambaza transparency, transparenti, obugoye ne wemuka omusajja newankubadde onoonya kapaani akali ku luwaji ne paani ali mu kibbo, bw'oba ogenda ggula ogulalwa ow'oku luwaji ono ali mu kibbo. Ne batambula nga bannantege beetegula bweteguzi, beetega bwetezi, kyokka mukaziwo. Asajja musaasanyiza nnyo obwononefu bungi. Gw'olabanga bwewalonda nina akaggo, mwana nakajjawo ku university ne kaggo, mwana kaggo. Tekikkirizibwa musajja kuwaana mukyala we nga amwanira abasajja balala, era bw'owulira amuwaana muvunaano omuwaanako ki. Wabula Seeka Muhammad kanzi walonda akakazi toddamu n'omumanyira musiru gwe, beera mukambwe. Onagenda nti omukuba ya diaphragm naye eba temumala, aba akuleetera bizibu, aba akuleetera bizibu. N'olwekyo tuteekewo strategic plan ey'okutaasa obwononefu eri abavubuka, taasa obwononefu eri abakuze, taasa obwononefu eri abasomi. Abantu baleme kusoma bwononefu. Abo walimu nammwe mu masomero gammwe, nammwe ne musomesa obwononefu. Abo walimu olwanene ataasa edduniya eno. Bwe kiba nga nammwe abo wali mu masomero gammwe mukkizaayo obwononefu ne mukuba bandi olw'okuba nti abaana bawezeza emyaka 9 bamazeeko top kirasi, ne mukumba mwena nga munyenya akatwa mulinga akakonkome bandi, olwo music munamujja ddi mu ssomero nga mukyakuba bandi z'abaana aba top. Mukyateekawo endongo eya primary leavers party P7, mukyakuba endongo, mukyateeka emikolo ne muteeka endongo olw'okuba omwana aguladuatinze procurement. Eyakasooka mu bya procurement bafunye bachelors mu accounting ya stocking finance. Kinene nnyo ekyo, kikozesa haramu, kikujogesa Allah.
kikujja ku nkola ya nabbi olwokuba nti omwana wa graduate nze gwe omuwala graduate olaba kinene nnyo gwe omuvubuka graduate olaba kirungi nnyo okuleeta obwononefu awaka ne mukuba endongo mwe abazadde ne mugaba abaana nga mubagabira ku ndongo mufumbiza mbaga ku ndongo nogabirako muwalawo n'agenda jalaze nesayaniza n'endongo shaitani nnya zonna nezikuŋŋaana shaitani enkazi efumbiddwa shaitani ennensi ewasiza shaitani ensajja egabye ne shaitani ensajja eyaniriza zonna nezisisinkana omwana agwa mu luli olushaitani nimubeera ba ibulisu ne ba ibulisaati astagfirullahi lazim ya rabbi mulowooza bino Allah watusunuulidde ku alushiye tulina akalembereza k'okubeera nti tuli mu akhiri zamaani ate nnumwa nnyo nze bino bye binnuma omulembe ogusinga okubaamu abantu abawangaala ekitono gwe gusingamu obwononefu be baffe ate nga gwe mulembe ogukimanyi nti gwe mulembe ogw'enkomerero la nabiya ba'da muhammadi sallallahu alayhi wasallama nabbi kyeyaleka asibye teri agenda kisumulula yaziyiza ekivuga yadde okukuba mu ngalo yadde okufuuwa oluwa naye mwe abasiraamu mukimanyi nti amataali eyo ddiini abavubuka mukimanyi nti eŋŋoma manya endongo yenkola y'abavubuka abakadde mukimanyi nti okukuba eŋŋoma n'engalabi ogwo mukolo mukulu nnyo mu Buganda abagisu mukimanyi nti akadodi kali halaali mumanyi nti akadodi halaali era Allah agenda baga nti bagisu nti bakola batya nti baddukira bakuba akadodi nti mubaleke yali nkola yaabwe mubaleke kale ate bano ya rabbi ate bano abakubanga eŋŋoma baali baki baganda mubaleke obwo obuwangwa bano bakubanga amataali ya rabbi baali baki baali basiraamu bakopa bawalabu mubaleke mubaleke abo nabo mubaleke Allah kati abana basigadde lwagewa mubabuuze kye baagala oba baagala jjana oba muliro batubuuze tuge nti Allah nawe kyatwataga jjana kale mwenna bannayuganda muyingire jjana muyingire twali kyakkola nogina ekyokubakola sikiraba mwali temusobola kugoberera ddiini embeera nali njiraba ensi gye mwalimu ebizibu temwasoma nnyo ddiini n'obusiraamu bwali mu luwalabu nga temulumanyi kale muyingire ddiini muyingire jjana abaddu bange muyingire mulowooza nti negotiation bwezizo ezigenda okubeera ku yawmul qiyama Allah atunulage nti mugende mu jjana tewali buzibu n'olwekyo abasiraamu mbakubiriza ngamba saba ebbanga lye tumaze wano tuleme kufiirwa tuleme kifuula kinyumu ti buli mumwaka legugwako tugenda ku mubusi ne tutuulawokko buli lwojja baako kyewejjamu wejjeemu obwononefu kati nganze njagala balekera bwenonefu bwa mirundi esatu tuba twejjamu abazze wano obwenonefu obusooka weewale essimu yo ogitegako obwononefu bwonna bweba tebukugasa bwewabaayo obugasa simanyi naye obwononefu obutakugasa tobutaya ku ssimu yo ekyembasaba ekyokubiri mukyuse ku neeyisa mu mbeera y'ensi n'eddiini obeera omusiraamu ekyokulabirako obeera omusiraamu ategerekeka obeera omusiraamu ategerekeka obeera omusiraamu eyeebuuzibwako abakyala abajjidde mu bukanzu buteeteeyo obutangaala walindabyewo jiribaabu awo gigule
kale gyewole bakuvunane nti wala yazamanya jiribabu temuzeewola ne muziryazamanya ne mugamba Muhammad kanza tugambe ekisembayo buli amanyi nti ogenda kubeera ebintu bino bisatu oba bibiri kuba bingi naye saagala bimalayo ng'omanyi nti ogenda kubeera mayiti mulambo mugenzi malaalo ng'essuubi nze lyennina ettono gattako ku liryo ng'oba oliba owangadde mu kabuli ojja kumalayo emyaka 8 ekitono ennyo ozuukizibwe oyimirire mu maaso ga Allah yawma kana miqdaru 50,000 sana ebbanga lya myaka 5,000 bagenda okukulowoozaako ggwe nga bw'ofaanana nebyokola nga bayise emyaka 4,800 mu bintu bino bibiri byokyakola okyasalira mu mpale ezikweya okyakalakata ebirevu okyayabya ennyimbe okyalina obwononefu gwe bwemanyidde ng'omanyi nti ebyo bikyakuli mu mutima ng'era bweteeka nti Allah wali bakuwangaziza ogenda kudda wano ku mubs omwaka ogujja nga tokyusizzaako kino kifo si kyabatembeeyi jogedde buli kino kifo si kyabatembeeyi tetujja kutembeezaawo biseera tujja kunoonyezaawo buluŋŋamu nze mbadde situlangako wano era mbadde situsomokangako geeti ya mubs nenafuna akasimu ku ssaawa 3 ez'ekiro nakyusiza n'olugendo gye nadendaga neŋŋamba lwaki Allah alonze nze eruwero waliyo abantu bameka lwaki bayise nze kale kaŋŋende mbasangeyo busanzi kaŋŋende nsome n'abasiraamu era nvudde wano nze mmaze okusoma temugambako nti Muhammad Kalanza abasomesezza kubanga omusomesa wa umma eno ye Muhammad sallallahu alayhi wasallama nze mbadde nsoma kummwe n'okubajjukiza era mbasomyeko ebintu 3 ŋŋenda ekisooka mbasomyeko nti mubadde mulina obwononefu mubuvuddeko olwaleero kiki ekyokubiri mbasomyeko nti mubadde mulina obugayaavu mwongeddemu amaanyi mbasomyeko ekyokusatu nti mwetegese mwenna nga bwe muli wano okulongoosa lillah kubanga bye mulongoosa bigasa mmwe wa barakallahu fika au fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rabbi taqabbal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.